Abakolinsi ekisooka essula 9 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Siriwa ddembe, siri mutume, saalaba Yesu Mukama waffe? Mwenna temuli mulimu gwange mu Mukama waffe? Obanga siri mutume eri abalala, naye ndi mutume eri mmwe, kubanga mmwe kabonero k'obutume bwange mu Mukama waffe. Bwe mpoza bwe nti eri abo abankemereza, temulina buyinza okulyanga n'okunywanga? Tetulina buyinza okutwalanga omukazi ow'oluganda awamu naffe, era ng'abatuma abalala ne baganda ba Mukama waffe? Ne Keefa bwe yakola? Oba Balunabba nange ne Keefa tetulina buyinza kulekeraawo okukola kweyimirizaawo? Ani akola ogw'obusirikale n'aba nga yeesasula empeera? Ani asimba olusuku n'atalya ku mmere yaamu? Oba ani alunda ekisibo n'atanywa ku mata g'ekisibo ekyo? Ebyo mbyogera ku bwange? Etteeka si bwe lyogera? Kubanga kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa nti, togisibanga kamwente ng'ewuula. Mulowooza Katonda afa ku bya nte zokka? Oba ayogera ku lwaffe ffekka? Kubanga kyawandiikibwa ku lwaffe. Kubanga alima kimugwanira okulima ng'asuubira, era n'awuula kimugwanira okuwuula ng'asuubira okuweebwako. Obanga ffe twabasigamu eby'omwoyo, kya kitalo ffe bwe tuli kungula ebyammwe eby'omubiri? Obanga abalala balina obuyinza obwo ku mmwe, ffe tetusinga bo? Naye tetwakoza buyinza obwo, naye tugumiikiriza byonna, tulemenga okuleeta ekiziyiza enjiri ya Kristo. Temumanyi ng'abo abaweereza ebitukuvu balya ku by'omu yeekaalu, n'abo abaweereza ku kyoto bagabana n'ekyoto? Era ne Mukama waffe bw'atyo yalagira ababuulira enjiri baliisibwe olw'enjiri. Naye nze siriiko na kimu ku ebyo bye nkozesezzaako. Era siwandiika bino biryoke binkolebwe, kubanga waakiri nze okufa okusinga omuntu yenna okufuula okwenyumiriza kwange okw'obwereere. Kubanga mpaliriziddwa okugibuulira. Ziba sinsanze bwe sibuulira njiri. Kuba obanga nkola bwe ntyo n'okwagala, mbeera n'empeera, naye ne bwe mba nga sikola na kwagala, nkikola lwa kubanga nateresebwa omulimu ogwo. Kale empeera ki gye nnina? Empeera yange yeeno, kwe kubuulira enjiri okugifuula ey'obwereere, neme okukozesa ddala obuyinza bwange mu njiri. Kubanga newankubadde nga ndi wa ddembe eri bonna, neefuula muddu eri bonna, ndyoke nfunenga abangi. N'eri Abayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya, nfunenga Abayudaaya. Eri abo abafugibwa amateeka nafuuka ng'afugibwa amateeka, nze kennyini nga sifugibwa mateeka, nfunenga abafugibwa amateeka. Eri abatalina mateeka nafuuka ng'alina amateeka, si butaba na mateeka eri Katonda, naye nga mpulira amateeka eri Kristo, nfunenga abatalina mateeka. Eri abanafu nafuuka munafu, nfunenga abanafu. Eri bonna nfuuse byonna, mu byonna byonna ndyoke ndokolenga abamu. Era nkola byonna olw'enjiri ndyoke nzisenga kimu mu yo. Temumanyi nga abadduka mu mbiro mu mpaka nga bonna badduka, nammwe mudduke nga bwe mutyo nga mufubirira okuweebwa ekirabo. Buli muzannya assaayo omwoyo okwefuga mu byonna ng'alubirira okufuna engula eryonooneka, naye ffe tulifuna etayonooneka. N'olwekyo sidduka ng'atalina kigendererwa, nwana naye singa akuba ebbanga. Naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga, mpozzi nga mmaze okubuulira abalala, nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa.